mbere yali Alien Skin ne MC Cuts. Embere ya Justed ne MC Cuts. Alien Skin. Omanyi okusinzira ngaze bwe nabiraba. Nti ebintu bisatu bisoberawo mulundi gumu wano mu nsi yaffe. Ne ababiraba oba ama TV babiweereza. Bantu bali ne balaba ebintu bye balina olaba ne bitasaanidde okulabibwa. Nsonga ffe babeera batubikirira. Stove. MC Cuts yagenda ku stage ya Justed yali ku Africana. Nga president waffe Museveni yali ku Speak Resort. Yali Kololo. Yali Kololo nga inayo birthday. Yali Kololo. Ne ku Speak waliwo ebyaliwo. Oba ku Speak oba waliwo bikisimanyi. Then nani omulala? Pose byali bivule bibadde bisatu. Byali bisatu. Bisatu ku Speak Resort. Kololo. Africana ne Kololo. Nenga byonna eyo yali ku Africana ye presentinga ife ba Africa abaddugavu abali mu Uganda kati bali bagezako kubikirira ku time eyo wano mu Uganda tulina ekintu ndoza ekitu kyankalanya obwongo kusinga kumanya getweyita kozi olaba MC Cuts Cuts ziba zipusi pusi tusozigeragera nga olaba engo empologoma ebisolo ebirala byonna cause ffe bye bipresenting affe ate alien anti ngenda kujjira kati Alien Skin ayinza okuba nga presentinga ebisolo ffe bye tweddira nga ogamba nti kubanga ffe batuyita bisolo abaddugavu kuva mu buto baze batugamba ffe tuli ba bisolo era ffe tulina history waffe atandikira kubanga tuli ba slaves gwe newebuuza nti twatandikirawa biki ebyaliwo nga tetunabafuuka badde ozi story waffe tulina myaka 12 era tewali muntu alina bijja bye waabwe nga bya myaka 2 aba bagamba nti tuli bakulembeze baffe batubuulire twavaawa kozi kyeka ffe abantu abamu tulina ebintu ebitusumbwa nga biva ku bajjajja baffe kozi gwe jjajja waba talina bijja bya maama we ne taata we okufuna bulungi kati Cuts yalinya stage ku time we tulina okuwanjulira maama oba ofuna Alien Skin maama Alien Skin ye yagenda wali kukwata kazindaalo ayanjule maama oli kiri ekisodde kye bagamba oba ofuna mu nsi endala TV ezo kwe bazirabira kubanga waliwo omuwala gwe nasanga ku jahazi ng'agezaako okwagala oyingira naye nga bamuganye oba ofuna nga bamugamba nti obudde bugenze ng'ayagala genda ku jahazi eri wansi ku mazzi nga mugamba obudde bugenze kati nze naye sikitegedde nange kati nga okudde waka ngenda kulaba alien abadde agezaako kulinya stage ate nga ne ku jahazi waliwo omuwala afubawo kuyingira ogenda ku nnyanja oba ofuna nga bamuganye omuwala yakomekereza alwanye nani n'asikaali n'ayingira ate alien n'akola ki n'alinya stage babawunsa oba onfuna kati story nga bweri babawunsa ne balanga ne bakwata Cuts ne bamujjako kubanga ye yali abuzabuza ziri zipusi ziri engo kusaawe eyo alien nga balina mukwata ye alien akole ki ayimbire kabaka we oba onfuna alien ya presentinga kabaka maama gwe bagamba era alien bamwesonyiwe kubanga ffe batuyita bisodde buli omuntu yenna ageza kuvuma alien amanye nti naye ali wansi wa alien oyo yenna yeyita omukulembeze oba akulembera ali wansi wa alien oba baagala oba tebaagala bwe kityo bwe kiri because alien yali apresentinga Africa ng'ali kwa Hotel Africana yes which to which mumbere ya music industry eno ogirabawa ina gyegenda nga mulimu entalo kwezityo anti entera abakulembeze be baziteekawo bo banga tebaagala kufuna buzibu bona baveewo kozi kati kino essaawa ekintu wekituuse kyalandinze kiri wanowa ku ttaka yena awulira nga yasobola kukyeyimbamu yayingire kozi wetubanga tuli bisolo kitegeeza ebisolo byonna tubikomandinga byonna oba ofuna byonna kabeere kawuka kabeere mazzi getunaaba netuba tunywa byonna bigenda kukulembera Sharon
ekigambibwa nti babawunsa ba alien skin bakozesa amaanyi mangi ku MC Cuts ate ng'ali omu tekyali kirungi ati MC Cuts pusi nyingi tozimanyi nti nazo pusi nazo zibanyi ogamba Cuts kitegeeza pusi zonna si bwe kiri ne bandibadde bamukwata na bulungi kati kankubuulire bamukwata bulungi nnyo era alien alina empisa nzekisobola omugamba kuzinesawo obusungu bwe butuuse tetwagala kumanya kyensobola okugamba yenna ajja era nze mpagira alien skin muwagira era ndi mabegawe ndi supporter we era buli agezaako okuvuma alien takkirizibwa okugamba takkirizibwa kati kumwe kambabuuzi oli tiimu Fangoni Forest kankubuuzi batugamba alien champion bagenda mutwala Mukkooti alien avumye simanyanga nyimba za Katonda tugenda kola biki alien ayimbye sitaani alien ndate bamutwalangayo kankubuuzi bamukwate bamuteeke wali mu bamateeka bamusibe tumanye nti kati alien avunaana naye obanga tebakikoze tebalina kye batugamba abo bona bonna bagezaako okuba nga balowooza alibo balina amaanyi bakwate alien bamutwale mu kkooti ffe balooya weetuli nze nsooka era nabakubira ddala bamaledde ne mbagamba lwaki alien temumutwala mu kkooti mumutwala ddi tujje kozi naffe kyetulinze kyetwagala kale tweyanza